Ngabwe mbagambye mu mwaka gwa 2016 Museveni bamulagula obutaddamu kwesimbawo omukulembeze abuddiza bannayuganda n'agaana. Museveni bw'oyinza Yosero Tabasula mutano wa Kalekezi yatufuukira ekikolimo. Bw'oyinza okulowooza nti bannayuganda oba bannayuganda kye kizibu era njagala kugamba mwenna ba public servants abali mu gavumenti y'omumba Yosero Tabasula mutano wa Kalekezi. Robert Kyagulanyi Ssentamu si kye kizibu kya Uganda. Lumbuye ono ayogera si kye kizibu kya Uganda. Abawagizi ba Nuupu abaagala enkyukakyuka si kye kizibu kya Uganda. Bannayuganda bali mu diaspora si kye kizibu kya Uganda. Ne bannayuganda abaagala enkyukakyuka si kye kizibu kya Uganda. Ekizibu kya Uganda ye Yosero Tabasula mutano wa Kalekezi ne famire ye. Era Museveni kye kizibu kya Museveni. Nkidda Museveni your problem to yourself. Whereby you imposed yourself on Ugandans. Basalawo democratically tebakulonda. And you imposed yourself. That means bwagenda mu nsiko okulwana olwalirwa democracy ate tewaleta democracy, waleta dictatorship gye walwanirira. That means you are a problem to yourself. Hope you understand. Mu 1980 bwagenda mu nsiko ogamba nti ogenze kulwanirira kubba enziba y'akalu n'okutemula abantu mu Uganda n'ogenda mu nsiko bannayuganda bafiira ne bakulwande kati ate gwe omuntu gwatta abantu. Kati bwoganda Kyagulanyi is the problem. Kyagulanyi ne mundu yakatta abantu bameka. It's you the problem. You are the problem to yourself. Tugenze ku bawogezi b'amagye n'abantu mweke ennyini kimuweereza temukimanyi. Musavinga sitaani alina ebirevu eyamera n'amayembe alina n'amabeere alina n'ejjindu mwe muli omuweereza bwezi okuba mufunayo amata ne mujja ne mubuulira public. Uganda erina ssemateeka eyeetongodde abantu gwe bakkiririzaamu n'amateeka we gali. Lwaki amateeka ge babasomera temugakkiriza? Ngamuga tuwaliyo democracy. So Museveni n'abantu bagambe temuddamu kugamba nti Tomanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu kye kizibu kya Uganda. Mweke nnyini mwe kizibu kya Uganda. One, corruption mu Uganda Museveni yamuleeta ate nga yagambwa amulwanirira. Two, kidnapping and killing Museveni yabitandika era yabifacilitating ani kizibu kya munne. Three, economic crisis eziri mu Uganda Museveni yazireese kubanga bamisuzinga sente. Ekyo Kyagulanyi yali kyasizibu wapipo yali kyasizibu kati njala babuulira sente zonna zemulaba State House esaba ku speed ne bazongerako sime mu budget sime biki ezo sente njagala bategeeza zonna ze sente ezirina bambega abali muri bunsi abajja okubabega kubanga mu budget ya security ate sente zigena budget ya security ndala nnyo kuza State House kati State House nga yo erina bambega abali ku mutendera gw'ensi yonna abasasula omusente ompya n'enkadde abali mu America mu Bungereza Canada wano mu Middle East mu Africa ne waka nga tebali ku record ya public service eri abamanyi naye ng'omumbega omu afuna omusalo gusinga omumbi ba parliament mbega omu afuna omusalo gusinga inspector general of police mbega omu afuna omusalo gusinga ogwa doctor mbega omu afuna omusolo ogusinga wa police mbega omu afuna omusolo ogusinga teacher. Eyo equation mu economy tesobola kubalansinga whereby nti abantu bano bafuna sente nga teziri accountable for ne public service tebamanyi kati mubali mu public service mwe mufuna emitwalo 6,818 naye ng'omuntu ali off records mu bitabo bya government public service he earns more money than you. Mubuuza omulimu gwakola kutambuza lugambo. Lumbuye twamulabye ku lwano Lumbuye tumunoonya naye ng'amunoonya era yagala omutta. He's nowhere to be seen in all records of public service. Tebalimu. That's why mbaga abantu mwena bali mu diaspora mwebereremu. Omuntu ajja okubega mugambe nti nze gwobega sibegebwa mugambe openly oba muki mugenze tebambega omutegererezeewo. So sente zonna ze mulaba eziri mu State House zonna ze basaba kati ezakafuuka kisime billions ona kusime bali ya million babime kuba sente bimeka ezo sente baziri mu mmere mu State House wali abantu bameka. Buli omwali plate y'embereji enjirasi y'amazagi sente ze basaba zonna bazikola muki sente ze ziweebwa bambega monna bali mu America bagaba obutwa abali Bungereza abakola ki. For your mention bambega bona bali ku international level Museveni basasula balina za apartment si baine motoka ezebbeeyi tebava ku nnyonyi be bambega mwe bali bayitirivu nnyo ezo sente mwe muluza nti bazijja luddawa.
kati bwe tugenda mu ssente zifuluma mu budget ya security sente zijuwebwa nazo tezirina accountability. One, bagula buguzi mundu naye nga ogenda kulwana nisi mundu zoguze. Two, kufacilitating amagye agali mu kubba mu nsi endala n'okukuuma bakulembeze baazo. Kati let me tell you this. Sente za budget ya Uganda eza security zezikole Somalia. Sente za security za budget ya Uganda zezikole South Sudan. Sente za budget ya Uganda zezikole Mozambique. Sente za budget ya Uganda za security zezikola Central African Republic. Sente za security ya Uganda zezikola mu Congo. Sente za security ya Uganda zezikola mu Burundi, zezikola Chad kubanga n'amajja agamagali Chad banda Uganda gye babaddeyo kanaana sente zikola. Kati bwe tudda ku UPDF original yaffe yawaka abaana enzaalo bannakabala bali mu myezi 6-7 tebalina musaala. Bwe tudda kuba polisi bano beenanga bali mu kulyenguza balina olubuto lubungalinga entumu za kasasiro olwokuba nti afuna emitwalo 6 bakakadde nalowooza nti afuna nnyo kyo Tomanyi nti ali mu kukola nsobi. Abaana abato tebafuna sente kyokka nga bawandiikibwa ku mirimu. Sente zonna zikola outside the country. Kyovula nti kati system bagezeeko expenditure nene okusinga income yaabwe, whereby these days exports eziva mu Uganda zasalwa bitundu 7 ku buli 100 tezikyasobola kufuluma due to coronavirus. Imports zakende bitundu 7 ku buli 100 due okwongeza emisolo emingi ku bintu ebingizibwa eggwanga. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Matia Kashaji agambye nti bagenda kwewula nesente bagenda okukola bagenda zijjawa. Bwe twogerera ebitongole byonna ebibadde biwola Uganda essente ku ssente ezampawe kaaga. Katugambe nti bwogenda mu World Bank ne wewolayo buwumbi nga $30 bakuweera interest gye bakuweerako ebeera 0.5 World Bank. Bwogenda mu IMF eyinza okukuweera ku 0.4 amagoba g'olina okusasuliramu. Kati olw'okuba nti America eyamutaddeko sanctions yefuga IMF, yefuga World Bank, yefuga World Health Organization, yefuga UN, yefuga buli kimu, bwe kuteekako sanctions kiba kitegeeza tokyasobola kuwola mu IMF, tosobola kuwola mu World Bank, European banks tezigenda kuwa sente n'ebitongole biyinza obutakuwa sente. Kitegeeza kati Museveni n'ababbi banne balina okugenda mu private financial institutions ez'abafere. Bano bampembuzi nkuwente. Bampembuzi nkuwente bakola batya? Ojja n'omugamba njagala $1,000,000 emu. N'akugamba $1,000,000 emu nti ye. N'akugamba nti $1,000,000 emu ngenda kuweera ku interest ya 1.5% efuluma mu banka gy'agenda okuwa. Kitegeeza buli sente emu eya dola efuluma sente emu eya dola olina ogisasulira akatundu kamu n'ekitundu aka senti ya dola. Okitegedde bulungi so nga ate ziri ezibadde nnomo ezibadde mu terms nga batanalwanyisa democracy zibadde ku 0.5 oba 0.4 interest ge magoba g'olina okuddizaamu. Kati America bwe kusibako envumbo, Europe ne kusibako envumbo, nabo kusibako kiba kitegeeza ogenda mu bamanerenda bali ku tteeka ly'ensi yonna. Naye ate fun enough Matayo Kashaja yagenda okujja ssente abasinga obungi baffere agenda kusaba ssente ayagala security. Naye nga Matayo Kashaja agenda okuwola ssente already waliwo amaliniriza agazirinze. Genda muzeewole tuzibbe nga tezinatuuka ku akawunti ago wegali mangi nnyo. Gendo zeewole ffe tuzirinze nga bwe bawoleserezera obuddwaliro ly'obuwa ne bazeewole ne bazibbira ku akawunti. Kati Matayo Kashaja yakakola budget yakagiramu emirundi nga 2 ekyamulemye okubalansi ng'olw'ensonga nti kiri bwe kiti. Mbagambye zissemaduuka zonna ezisinga obungi mu Kampala zigenda kuggalawo n'abantu maduuka bagenda bagavaamu. Olw'ensonga Museveni yakola ensobi oba yose tutanakiriza akola ensobi. Normally mu process eri natural nti omukyala bw'afuna olubuto azaala normally batazadde normally afuna cesarean. Kati Museveni ffe twamuleta mu process ya normal delivery ey'okuzaala omwana n'agigaana. Kati tumutandise kye tuyita cesarean tutandise economic tumutandise economic lwakuba tanakitegeera. Kitegeeza ki? Bw'olaba kampuni ennene zibadde zikozesa abantu abasukka mu 2,000 zitandise okuggalawo eyamawulo esiridde. Bw'olaba nga abasuubuzi abali basuubula emitala w'amayanja bakendedde ebitundu 7 ku 10 Levent kyafuna ssente. Bw'olaba nga yali asasula emmotoka nga giyingiriza emmotoka ng'ogiguza obukadde 15 ng'ogiyingiza eggwanga neetuuka e Busia oba e Malaba ne bagamba ogenda asasula obukadde 50
ku mmotoka gy'oguza obukadde 15 kiba kitegeeza tewali business. They have a huge space mu ssente ze balina okusolooza kubanga the moment ne Munnayuganda at the beginner abadde alina 3,000 alina dream ogendesa China okukusuubula bw'akwata 3,000 zino agenda esomero ebintu China alina costs za meetinga kati costs zino omala okusuubula ebintu bino nabisuubulako 2,500 ng'asigaze 5,000 zamusavinga wooteri biki kinakudda n'agula ebintu bya 2,500 n'abituusa ebusiya oba n'abituusa ku kisaawe Entebbe n'omusaba omusolo gwa $5,000 ku bintu bya 2,500 agenda bikulekera birekewaawo kati eyo process egenda maaso kitegeeza nti abantu abasuubuzi bakendedde ebitundu 7 ku buli 100 export zikendedde ebitundu 7 ku buli 100 company nende zibadde z'employing abanoboya emirimu zikendedde ebitundu zitandise okuggala okuba kati Shoprite ebegeddeyo negemu tulina capital shoppers ya Genet egenda kola ki kubanga olweso ne capital shoppers ne bene sigaddewo ezinga sigaddewo the consumer the consumption power eri wansi bwe ngamba consumption power ntegeeza amaanyi g'abantu ko bagulira ebintu nga bagenda beyambiso bilya. One Museveni yakozesa advantage n'agamba nti no katuteeka abantu mu moloko down due to the senyiga 19 tubalumye batire mu line tekawulo lockdown but omusajja oyo olwokuba tebaasoma economics era tebamanyi tebama ate nakibagamba nti Museveni wandikola ekintu okulumya bannayuganda owuzikamu byambe ekkiriza economy wagikuba ekigo to the coronavirus. One music industry ne entertainment wagigala it's approaching now to 2 years whereby the final consumers abanyu b'omwenge abachakaze obuli muntu era kitono nya spending emitwalo 2 mu bbala wamusibali waka abayimbi abali bagenda bayimba country basoloza sente okuva mu balimi biki wabasiba tebakyayimba eyo income wagisiba company zali zitunda omwenge ng'onako basobola okufulumya tons and tons basobola okufulumya liters and liters of beer or sodas company tezikyafulumya kubanga ba consumers tebaliwo ba consumers ye muntu agenda agula ecupa za beer kubanga omuntu buli gyako okunywa beer abeerako omuzimu gula kati bongo omuntu asobola okugula ecupa 5 oba 10 olunaku kiba kitegeeza company zifulumya omwenge government efuna omusolo kati wateekawo lockdown amabala wagaggala abayimbi wabagala nokola ensobi endala noteekawo kafyu nti okuva ku ssaawa emu okudda waggulu teri bizinensi zikola kitegeeza gwe tewamanya mu kubalako okutono ennyo nti mu nsi mwonna tulinamu shifts 2 tulinamu the shift ne night shift